ne bakeizi bali eri bafumbirwa bufumbirwa bwobo kyayina omulimo gowan bera wokole kola bera wokole agenda ne babalimba musimanya bukakati Junior jangu eno ofune empapula. You are wasting time. Nze myaka jendi kusola kuno na myaka 5 mundi awo simanya basoka kusula simanya mu sherota kambere Uganda mwenda abagala ogenda ebweru. I wish you luck. Feke tusigale wano sente tuzikolere wano. Abana Uganda balina sente we bali wano bwoba tokola tojja kuba nazo. The people who have money here tebagenda ngako Canada wadde America. Ekizibu kya Uganda balina sente bazina mu bungi n'abatalina temuyiniraako ddala. So you young people balekerawo okubawabya. But there is something good. When you go to US ngana waliyo ebizibu byayo ngana abaliyo nabo tebali bulungi nnyo luyale. Lakwaliyo bibatagamba. They make you believe America is a bed of roses. Bakulimba. So if you still have a good job, ngofune millions zo 3 berawo. Abaye akati okuba obulungi mu Uganda kyakyuka. Wobo ina wosula. Ngo inayo ka business ko ngo inayo akamotoka ko bere Uganda. Yiza one. Mpozi ko bana abatayinira akoddala abo bo be basana be bali desperate be basana ogenda ebweru. But if you are a youth, you are a young man, you have a job, stand work. You are going to waste years. Edi system sinyango kufitinga you system y'abazungu. Ero je bali banji, bali Boston eyo je bali. Nenga akasente akuna, mane pepa no. Agatu bajja ne bakulimba limba. Bujangu mu America, obulamu bujja bakulimba. Tono na myaka. Era wenda bano ba Kakalaamu nga bazunga. Bano ba Wisdom Kaye Kakalaamu. Bazunga luwamaalo. Excitement. Ye bazungisa nabalabye mu ka video nga Kakalaamu agamba Junior watukubira essimu ayogera birala. Wana kola interview wakasuku erabike yabanyiza. Nze Junior teri ampa byakwogera. Ekyo Kakalaamu tebakikulimbanga. Nze sina muntu gwe neeguya bayiza we. Ebiyisima bye mwali mumanyira. Nze sina muntu nogu gwe neeguya. Era kumwe bannamawulire teri jenkera nti ampe sente. Mwenna mwabajja wane wange nga mukibya interviews. Ate ekyo kubye mugenda mwebweru. It's not my business. Mugenda lwakwagala kwammwe na interest zammwe na bigendererwa byammwe ebitankwatako. Nze sina mwana. Sina mukazi. Kakati mwe muyina abaana muyina abakazi mugende munonye green pastures. Do you really have to put me in your videos? Musige ekifaananyi nti nze ninge yalemwa. Because Kakalaamu kyekifaananyi kyemwaga mbumba kubira amasimu. Nze sina bidala byenjoge. Nze bayize Junior sigeya. Tebakulya ebinusu. I'm a very straight person. Kakati Kakalaamu nabo banno mwe mulya ku sympathy. So yagala abantu bakwagale. Nze sina kintu kyabwerere kyensuubira mu muntu. I'm very inward looking. I'm like my father. Ndi very inward looking. Era kinyambye nnyo. Kinyambye nseeguya. Bwadde n'ogu. Nze Junior. Sina muntu gwe neeguya. Era nze sikerangako ku makya. Mbubambi. Mbu wali wajja okunyamba. Tewali ajja kunyamba mwerimba. Kaseetaaga buyambi.
Do you really need help? Mirundi, zalwa Mirundi jenze ku social media ne mama munyambe mumpe ekiru yali. So nolwekyo sagala linnya lyange mulikoze sentence kwa nakola ndoza nakola video wa kasuku nebanyiza nnyo. I speak my mind. Nze Junior njogera ebindi mutwe ninga yisima kakati gwe biba binyiziza era bwatira Kakalaamu bwe yamanyira mbu Junior yogedde ku sala eza munyivu kati olwo nkole ntya nse buli muntu we mwogerako ne bajja ne bangati munyivu kati nkole ntya olwo njogera ku kino ekivubuka ki alien era ne mumanyira fe twalaba ddaba amaanyi ono alien skin si asoose tulabye kuba Bob Wine abafuna million 3 mu kalulu ali magere mu bigere yebase. There's nothing new we are seeing here. Abantu bazze tulabye kuba bebe kulu kati alien skin is not even a coat of chameleon. Nga tubadde soba. What chameleon? Tosobola kwogera ku music industry ya Uganda notayogera ku Jose Chameleon. No kutukanga ne Range Rover Chameleon bamuwampe amala kufukamira. Emmotoka gyatambulira mu Chameleon amala kufukamira ne bamuwa. Nga nezeddwayo bamusondera busondezi. Kakati fotobulire bano bana bali yenya malala na vobokali eri muwaga. Ninga teyina nnyo kya makulu alien skin. Malala. Nevubuka. Abasajja ba Chameleon bakubye nyimba. Chameleon legend. Sina wa Uganda yoko wa Afrika. Any question? Ito chine chiri kona kuwakanyizibwa. Where is he? Aliwa. Kati ojotu otubulire ono. Sinanyo ne mativu. Nyanja amira kama sabu. Yaye ne agament. Tumbavu. Nzebe bivubuka bya mwenagano biwagira. Alaba mu kibaluma. Titujje sebo, we are not going to sell every crap. Mbu every idiot afunyemu ku kafemu ka miezi nambu tugaenti wa amani. Nine kisiru che nasanze yacha mbu alien skin asinga Chameleon, alien skin tasola na kuba Bob Wine. Bob Wine yavuga esikali nga wa myaka 25. Bob Wine agenda oweze emyaka 26 nga ine nyumba. Eyo jola beye tulwanga omuntu. These are the legends. People we must appreciate. Bebe cool. Sije waddewe emyaka 2 nga bakuba muziki ku muziki. 20 years. Nze naye basenga ndi mwebyo asaba bali benkwacho. Bali yankwacho. Yamaze najjayo simanya enkwacho concert. Gwe alien skin malala gega kusumbu ojja kutegeera. Oyina obuzibu na buli promoter. Gwe buli promoter akutegeka muyina okuyomba n'okulwana. Abantu bekubire mu bende. Lwakivubuka ekyo promoter akiwadde sente kikutte ebivulu 3 omulundi gumu kisoose masindi emubende tekyalabikako abantu katono bette. People lost property. One Dubai one. Era ki alien skin kyakola ebintu byebimu. Kati bamaze okulanga Nkwacho festival kyazenga kiri amayirungi mbijeyo ebyo. Alien, can you use your brain? Osobola okukozesa ku bwongo obwo for the first time. Osazaamu otya concert gye bamaze okulanga. Because adverts have been running. Oza business y'okuyimba bweto bwetambula. Gwe kyokola olaba kituufu. Gwe kyokola olaba kituufu alien skin. Bwe tujja ne tubyogerako. Ejjo niyo wala na alien. So, this is a fact. That's not right. That's not right.
kati ani agambye obitegeke. Okay, oyingira mu ddiiru zino ne bapromota ng'omaze okulya enkwakyo that you don't reason. So bwe tuvaayo ne tubyogerako manya nga mga junior mubi nze abantu bampalanye lwa kwogera mazima era sijja kukyusaamu wadde n'omulundi n'ogu. Nze abantu bampalanye lwa tulusi kuba omugenzi Yisima we yavaawo nze yasigalawo ng'omulamuzi wa social media. Kakati n'olwekyo alien skin nga tonnagenda kukola show zino sooka otule ne bapromota mukanye netokkiriza show bamala okugiranga. You look disorganized. Omanyi alien skin nagaye bikusumbuwa tolina management. Gwe promota gwe mwogezi, you can't be everything. Nze nga mbigamba nze siwulirangako nti Firebase erwana ne bapromota emyaka Bob Wine gyayimbidde bwaba balina obutakanya bwabwe era wano Chameleone asiba ali ya deposit naye era Mutima manager Mutima alina engeri gyatuulamu n'abaki ne bapromota abo. Ne kati gwe alien obeera ku TikTok oli TikTok oba oli muyimbi kibeera okwo kirya nkwakyo. Ye muyimbi asinga okukola interview mu Uganda oyo alien skin ne kiri enkwakyo kinaawo abasiru bannawe ati abakiwagira ogenda kugwa gwe. Ketukulinde mu August nga ogudde bulungi golabe ebiyimba byo byofulumya bikyatambula. Nyo mativo nyo sinanyo kivuka ekyo kyantama. Awo nga nvuddewo Kano Kiza Besigye akoze press conference n'agamba nti Nandala Mafabi Secretary General mbwe sentence yamuwa Kano Besigye totulumya mutwe. Kano Besigye with due respect totulumya mutwe. Bwe mba mwali ya sente mukiriza kye sente mwaziri. Totandika tekola bu press conference Kano Besigye kutandika kutuga mambo mbote wamanya mbo bakulimba mu sente za URA. Mwegabanya sente nawe dokita wakwatako ebisatu. Nga wazitereka otya. Bulijjo gwazitereka. Dokita Kiza Besigye. Abana Uganda twakoye ebibozi byammwe nga twakoye ebya Grace Can. If you ate the money, accept. Bweba kwata n'ekibbe nawe oba mubbi. You can't say that I didn't know. Kati singa sente zaali z'aba terrorist. Kano Besigye wandi tugambye eki. If that money was coming from terrorist organizations. Kati wandi tugambye eki. Kati Dr. Besigye tomanyi mateeka. That when they get with something nga kibbe, you also thief. Kiyagenda kumacha ne bakuguza essimu enzibe. Obubbi ayambako omubbi. Ne gwe bakutte n'ekizibiti. N'omubbi original. They are all thieves. Iniro. Kati gwe Nandala Mafabi yakuleetera sente emiliyoni 3. Nakugamba atya Kano. naye baiza one very serious not FDC. Tukoye ebibozi byammwe bya sente. Tubadde patient enough. Kuba mu kintu kino mwenna muli babbi. Nandala Mafabi yaleese sente aziwadde Dokita Besigye mbwazimuterekere. Ulira obubbi buno. Look at these criminals. This one gets money. He brings the money to Dr. Besigye that please keep for me. And look at the reason Dr. Besigye is giving. That Nandala Mafabi told him that please, URA will deduct this money. If I put it on my account,
Keep it for me. Who can believe that crap? Okay, Dr. Chiza Beside, who can believe you? Set the emyaka esatu okuva etwava mu kalulu. That's when this set zino tezakajja. Zajja mwefu disi mu kalulu. Kati mboba akategeera kati oyinza okuuma sente nga tomanyi source. Nedda. Dr. Beside sirikako. Okay, you keep quiet. Okay, we have understood you, doctor. Omanye kisinga oluma Abannayuganda si sente. Naye obufere bulijjo bwe mubagamba nti muli muvuganya President 7 nenga mazima ddala muli ya sente ze. Dr. Beside, what is paining Ugandans? It's not the money. And Ugandans are not interested in who ate what. The lies. You have been telling people that if this is there to remove the government, yet you are getting money from the state. Kati sigate tuwategeera. Okay. Message. What if we didn't know this whole drama? Yate twabitegeerako. Sente zandigenzera Abannayuganda tebakitegedde. Emyaka esatu. Now, Dr. Beside, you are telling us that actually you also didn't know the originality of the money. It's a shame to the politics of this country. Abakulembeze muliddemu eggwanga lya mwolukwe. Eggwanga mwalitunda. By the way, biri mwefu this in simple terms, this country was sold. It's bad for the young generation, by the way. Kabantu nga ba Dr. Beside betubadde tulabirako mu byobufuzi. Ngera betuwerako reference. Ne kati omusajja akugamba. Mbuyeze bamuwotereka. Tamanyi neje zava. Nenga we bakuteresa ebintu ebibbe. Toyina na ngeri gy'osobola ganti obubbi tobumanyiiko. Ki omuntu najja nanga Junior aterekera ku sente zino. Era kyesooka omubuuza sente wazijjeewa. Kasita banga omuntu atamwa ne sente. Ate ozitereka. Ignorance of law is not defense. Ignorance of law is not defense. Tusoka saategedde. Obutamanya mateeka tosobola kukikozesa to escape the law. Kyo traffic okusanga nakuza permit eriwa. Nungati bane saategedde ndi foreigner sibimanyi nti wano driving permit bazifuna. You are punished for breaking the law. Era nga tunagenda mu ggwanga ddala osobola kusoma amateeka gwa ggwanga eryo. China we bakwata n'enjaga kobenga oli muna Uganda tusabaga bateze ndi muna Uganda mundaba ndina muddugavu ebye China sabitegedde. No, before you move to any country soka soma amateeka gansi eyo bye bakkiriza ne batakiriza. Kakati kano oyinza otyo tugamba nti gwe n'abeefudisi all of you are guilty. Yeah, one thing I believe Semuju is guilty. Honorable Semuju, Nandara Mafab, you are also guilty. Even Kano Beside, you are also guilty. You knew where the money was coming from. I know everybody knew where that money was coming from. We are not a generation to be fooled, Dr. Beside. You knew. That's why you kept for 3 years. You kept quiet. Now you are making press conferences right now because you are guilty. Dr. Beside, you are making those press conferences. Why didn't you come out before this whole saga happened? It means there's something wrong. Beside must accept there is something wrong. He knew. That's why he kept quiet for 3 years. Sente zibadde zakajja. Nawe mulekera namwe okutulimba tetuli baana bato. Ffe twali yadda ku sente abantu batuleseza sente tuzirya. Era ne reason ze muwa Dr. Beside simpya nnyo ku bali ba sente. Era ogamba I didn't know.
ono yatesa sente dabadde we knew kwa naffe tuli ya sente omuntu akeera kumacha nagenda nabba sente ewantu ng'okimanyiko nakuteresa nenga nawe okimanyi nti sente zino yabbye enzibe era poliisi wejja ng'otandika biboozi Dr. Besigye byalimu ati nange saategeera kono we yali azimpa yaŋŋamba sente simanyi azijje mu kulunda nti miliyoni 3 nze nabagamba time is the best teacher. Time brings out everything. Ekyo kyonna kibagamba. Yes, 3 years, it doesn't make sense. Whatever reason you have kept quiet for 3 years. 1, 2, 3. Now who can trust you, Dr. Besigye? In fact, if this is if I were you, Fenat one retirees, nobody is going to trust you again. Be it Honorable Semjungana, be it Nandara Mafabi, be it Dr. Besigye. No Ugandan is going to trust you again. Trust is like a virginity. Once lost, never regained. Trust yeringa mbuzi webagitwala tolunda ndiga. In simple Uganda terms. In English, trust is like virginity. A person can't trust you the second time. You betrayed Ugandans. Ne mutisa abana b'abantu mu bululu obutaliyo nga nammwe mukimanyi tebuliyo. You knew it. Mbasanga mu State House ekiro mwambadde Gomez. Mwetaddeko ne lipstick. Then emisana mbo muli opposition. Nze kyovulanga nava mu politics wa Uganda. I retired. Nawumula ebyobufuzi bya Uganda ndi mu retirement. These are criminals. In fact, ingata tunabada kwata Gabbi gali mu government. So ketukwata Gabbi agali mu opposition. Opposition has many crooks and thieves than even government. Ataba basajja Kakalaamu asabo Besigye abo. Yenna ayogera n'okutya tati. As if is right. Nze nakitegeera kiringanga ababbi abali mu police. Ekyo nakyo abantu balina okukitegeera. There are also many criminals in security agencies. President bayita kawuukumi. They are there. Criminality thriving etyange ebyokwerinda benwevu. Nze nasoma psychology. Obuzibu emisango butambula na byakwerinda. Mu mawanga nga abazibe emisango tebali mu byokwerinda tewabaawo obuzibu bw'emisango. Criminality survives on security. In the countries where criminals are not in security, there is no crime at all. Switzerland is the best example I can give you. Otambula ku Switzerland, walala bekoba serikali akutte mondo. Ne wano basobi babo. You heard about Sobi. He has made interviews. Oyo Sobi akoze interviews naye bw'ozuwulira okwata ku mutwe lugaba ne President Museveni akyayina ekizibu. Nzera omuntu gwesi Muganda leka kati Sobi waliwo interview Sobi gye yakola nenjitunuulira nenga oh my god ono tebannamukwata really. So kanvye ku bye Uganda bye byattisa Isima. Manya okuva Isima lwe yafa nange manya kyenkomako. I shouldn't exceed my limits. Of course I have a lot to tell you. Nekati mbibagambe encha bambike mbafunira muwa. Kuno mu Uganda obera mulamu ku saawemu nonaba n'ofulumewo ku musanvu nga bakubika. Junior afudde. Era bwe nafa namwe bwe mutwe mujja afudde. Junior afudde. Ku social media yoyo. Bwe mubeera kituufu ne mwekubira amasimu. Kituufu akasajja kafudde. Nga banyankole bajja nga bampa obukadde 10. Twafiirwa ogw'omusija Junior abadde mulungi munonga. Ngana lwaki sente temuzimpa kati tebasobola kuzikuwa kati. Balinda ofe olabe we boogera olunyankole. Ogw'omusija Junior. Banange.
Ogo musiza naberera mulungi munonga sasa. Oh, yafire muto munonga bye babeeramu. Ne wano okuba amasimu gabwe bagafuula busy teri yakwata. Buli omaga Johnny, I'm still in a meeting. Let me call you. Nobody picks. Nengoma z'okufaawo. Olunyako lero yinza okwogerebwa. Nolowooza balumiddwa nnyo. Mbakoleramu mbamanyi. Olowooza balumiddwa nnyo. Era kyenva neetuuma Mugisha. So ebintu bya Uganda katubiveeko. Era ne bwe tunabyogerako teri kijja kukyuka. Tunuye oluguudo lw'e Salama Road. Ewali eddwaliro ekkulu erikwatiridde obulamu bw'Abannayuganda olw'ekiruddu ery'ekiruddu we lifaanana. Kati nange nzire wano Junior mbu ntandike bannange buli kimu kiri bulungi. Ebyo ebyattisa omugenzi Isima. Teri kyatta Isima kirala tuluusi mazima. Amazima Isima gaali gamususse. Si buli kyomanyi mu nsi nti okyogera. Ebiseera ebimu osirikangako. Era abantu bansanga Junior ansirise. Na Junior leero ng'osirise toyina bigambo. Na si buli kiseera nti mani n'okweyanga njasaamiridde. Mu Uganda si buli kyomanyi ate si buli kyolabye nti okyogera. At times you have to keep quiet. Oshegeera. Manya bakubi b'enduulu wano muli bangi wano Isima mwamukubira enduulu. Jajja good. Jajja mulungi. Jajja Isima myezi 3 taliiwo. 3 months. Isima taliiwo. Yafa ali mu ttaka. Abamu amwerabira nadda. Ne wano mwakeranga kumakya. Banne twafuna Isima twamala. Ne mukaabamu omwezi ogwasooka. Maddeyo dda kwegadanga mu maloogi. Be Bannayuganda. Era tebakumalangamu. Kanyende malirize ne Naija. Bawozanga jajja nice. Simanya jajja good. Simanya kasikulo pulo material. Je byaggwera. Nga buli omu ategedde wakoma. So Kanyende Naija. Ejjo abadde bagoberera ensonga zi Naija. Ejjo sebo ennaku wezaaweddeko ECOWAS gwe mukago ogw'ebyenfuna ogutaba amawanga ga West Africa. Omukago guno ogw'ECOWAS guluddewo gulimu amawanga 15. Naye sofa asatu gagiva tegavaamu butereevu naye tegakkiriziganya na nkola ya ECOWAS. Amawanga gano kwe kuli eggwanga lya Burkina Faso. Tekkiriziganya na nkola za ECOWAS ennaku zino. Eggwanga lya Mali nalyo liga ECOWAS nedda etandise okuva ku mulamwa. Olwaleero President wa Nigeria Tinubu, His Excellency Tinubu yakulira omukago gw'ECOWAS. Ye chairman yakalondebwa n'akalulu ke kakyali mu kooti TNC naye chairman. Ti Africa. Nkiddemu ekyo mukiwulire mulabika temukitegedde bulungi. Chairman w'ECOWAS His Excellency Tinubu ow'eggwanga lya Nigeria yawangula akalulu. Naye empangula gye yawangula ekyewuunyisa bannansi n'akalulu ke kakyali mu kooti y'e Nigeria tennasalawo oba ddala president. Ne bano baliida b'ECOWAS bano abakulembeze b'amawanga ge tebaalinda bamufuulirawo chairman. Kakati ECOWAS yawa eggwanga lya Niger ebbanga bazeewo President Bazoum, His Excellency Bazoum eyagibwako. Ne ultimatum yaweddeko ebbanga lye baba wali aweddeko jjo ku Sunday.
bannamagye baganye okukomyawo president bagati bagenda waayo obuyinza era kye bakoze bannamagye bano bakoze ebintu bisatu ebyayongedde okulaga nti bajja kuwaayo obuyinza endagaano zonna ze basayininga ne France bazigyewo zonna era wetwogerera kati Niger teyina ndagaano na Bufaransa zonna baziscrapinze off ne bakola ekyokubiri airspace ya Niger ne bagiggala teri nnyonyi yonna ekkirizibwa kugwa mu ggwanga lya Niger oba yabasaabaze oba yamagye bannamagye bano abakwata obuyinza mu ggwanga lya Niger airspace ya Niger nzigale era omunauganda ndaba tolinnya private jet not the Niger airspace nzigale bakoze ekisembayo wagina group ya Russia ensonde nekusifu nga nzize wano tekinnaba kubeera confirmed naye ndabyeko TV z'abazungu emikutu gy'abazungu nga kikonfirminga nti omulasha ng'ayita mu wagina group yatuuse dda mu Niger akitegedde kubirako mukama engalo ez'amaanyi zikube zinoge n'abakafiiri baziwulire nwemu olwekyo mundeke nwemu olwekyo Tekinokulat Junior Mugisha nzaaliwo olweggulo luno olwa Mande mwafunanze mwamala ka information nkabawanga we kali mbuwe bali jukira nkuzaago kati nyemabego tegere bulungi kye nkugamba gwe Mali yagoba Bufaransa nedde w'omulasha era wagina group gyeri Mali eri mu kubayambako okulwanisa ba terrorist Burkina Faso nayo bwe yagoba Bufaransa yadde eri omulasha wagina group nejja ne Nigeria kyekoze bwe yagobya Omufaransa era erabikedda wa mulasha wagina group private company ey'ebyokwerinda ye protecting interest za Russia tekyetaaga kujja eyitamu bano bakube mundu abo babuuze Ukraine ye bamanyi ebyo ebizajja bya wagina group bikubi bya mundu ne Sudan gye bali Russia erabika ina project yagoba Bufaransa ku Africa kakati omuntu ayinza okumbuuza nti Junior ebbanga lye baawa bannamagye bano Niger liweddeko ECOWAS ezaako ki ECOWAS ng'eyita mu Nigeria yabadde yakulumba oba ina pulaani n'amawanga g'ECOWAS gano agasigadde gayina pulaani ey'okulumba Niger naye sofa ECOWAS ezeemu ebituli etya president wa Nigeria okutambuza amagye gagende mu lutalo amala kuyita mu parliament ya Nigeria yabigobye yamuganyi baseneta baganyi baseneta be Nigeria bakombye ku paasi lakatalina gyatwala amagye gaffe era bakambwe bazibu His Excellency Tinubu owa Nigeria okutambuza amagye gajja mu Nigeria amala genda mu parliament ya Nigeria nawa Nigeria parliament ensonga nekkiriza sibye ebya Uganda wano President Museveni amala gatwala nadda n'agamba parliament agigamba nabwe atagigamba era tewaliera kye bajja kukola banoonyi ba ssente era wamala okukola byakola ng'ayitako kasiye NRM ababaka baffe tebagoberera tebagala bya protocol bo bagala wali ssente nga buli omu amuwaayo abiri nga buli omu adde ewe Nigeria si bwe kiri so baseneta baganyi ekyokubiri
Nigeria eri mu kulwana olutalo erwanisa Kakalaamu. So kakati tesobola kwedividingamu. Kwa okulumba eggwanga ssebo olina okubeera ng'oli prepared. Financially, militarily. Mu kiseera kino ndaba ng'eggwanga lya Nigeria lirina ebizibu bingi. Terisobola kulwanisa Kakalaamu mu Northern Nigeria. At the same time ate lirumbe ne Niger. I don't think it will happen. Naye ECOWAS eri ku pressure ya amaanyi okuva ewa France. Bino byonna ECOWAS byeyogera tebyagala. Kati ni muddugavu ayagala kutta muddugavu munne. Ne remember ne bana aba president ba West Africa abalala France bataddeko pressure to act. Kwa France esobola okwejjira. Era France esobola bakuba bonna abo Mali, Burkina Faso ne Niger bonna bagatta ne bakubira bulungi nnyo ne baleka mu kkubiro. Sibwe mulundi ogusoose nga France ekuba amawanga ga Africa wano nga bakuba Gaddafi. Eyo France yennyini ye yakulembera His Excellency Nicolas Sarkozy. In fact France ye yakola n'ebisinga. Kwa mukijjukire Gaddafi yali yamuwola sente. Era Sarkozy bamala ne bamusiba Bufalansa. Olwa ddiru ze yalimu ne Kanomwama Gaddafi. France eyo gy'olaba yakubako Chad. Sorry. Yakubako Libya. Libya yalumba Chad. Libya Kano Gaddafi yalumbako Chad. Nasalako Northern Chad. France ne mugamba Gaddafi otuulira bulungi. Jamajege Chad odeye Libya. Gaddafi yagana. Bakuba Gaddafi. Iyo France gy'olaba. France teyakomaawo. Wano wa Ivory Coast President Laurent Gbagbo yali alemeddeko ku buyinza. Bamukuba akalulu. N'agaanirako. France yasindika ba special force. Ne bakwata President Laurent Gbagbo ng'ensi eraba ng'ali mwanda we ya vest. Ngira France ekolagana ne ECOWAS. So ECOWAS ebadde tulu ya France ferongo time. Nga France eggwanga lya Africa mu West Africa lyeyagala okuba eyita mu ECOWAS. Kakati options ezokulumba Niger zikendedde. Kubanga Burkina Faso ne Mali baalabula dda ECOWAS bwegeza nerumba Niger nabo bagenda kuyingira olutalo sadwa ya Africa. Twasemba okulaba ku third world ya Africa wane Congo. We twali twasemba giraba amamanyi olutalo lwe Congo lw'ekisangani. Uganda ne Rwanda nga zeekuba n'Angola ne Zimbabwe. Biseera ebyo omusajja yali afuga Angola yali His Excellency de Santo. Yali afuga Angola ne Robert Mugabe nga yafuga Zimbabwe. Netwekubira Angola netwekubire Congo awo. President we Congo bwe yamanya nti amagye ga Uganda ne Rwanda gayingidde Congo. Jukira Congo nsi ya Sadaka. Ate nansi yakayingira East Africa recently. N'awandiika ebbaluwa mu Sadaka ng'ayita banywanyi aba Sadaka Angola ne Zimbabwe bajje bamuyambe ku Uganda ne Rwanda. Emundu yatokota ye yali first waluddewo ya Africa eyo. Tombuuza ani yawangula nani gwe baakuba. That's not my issue. Saa kundeetera bizibu. Nabagaawe mba njogera ensonga zino mbaako wenkoma. Kakati mu lutalo lw'e Congo nga Angola, South Africa ne Zimbabwe ziri eno, Uganda ne Rwanda, tombulira ani gwe baakuba. Simanyani yabiwangula nze nasoma bisome. Nange nali ku university je nagwa ku bitabo mu library nasoma ku lutalo olwo. So kakati to them West Africa Stegera. So kakati options ezokulumba Niger zikendedde.
zikenderedde ddala. Nkugambye parliament ya Nigeria erabika sineetegefu kukkiriza magye ga Nigeria. Jjukira we gali ku border, gali ku standby. Naye fakiti esigaddewo kati tuli mu 50-50. Naija bayinza ogirumba. Kansooke ku factors eziraga nti Naija bajja girumba. France tesobola kukkiriza ebeere nga teyina uranium. Olwedde France kati ewagira European Union yonna egamba bannamagye bazze president. That's a tick to France. America era naye ewagira ECOWAS ekozesa ekifuba. Ate kati UN nayo yennyini nalabyekawo president wa UN ng'ayogera agamba freedom and democracy should be restored. Kakati nga France emaze okufuna international backing, ng'emaze okufuna bano banywanyi baayo Abangereza, n'Abangereza nabo tebalina mu European Union, nayo nabo bawagira France bagamba nti President Bazoum akomezebwewo. Kakati France ng'emaze okufuna international backing, eyinza yo yennyini okwekolera omulimu ogwo nga teyise na ECOWAS etya. France esobola okukwata ennyonyi zaayo ennwanyi n'esooka ekukubira military infrastructure yonna eya Niger n'egiteeka ku ttaka. Ke kakodyo ke bakozesa amawanga g'Abazungu. Amawanga g'Abazungu tegatera kuleeta basirikale ku gulawundi, gakubisa nnyonyi. Kati jjukira bakuba military depots ezikola ebyokulwanisa ze basooka okuba. Bwe bamala okuba factory zonna ezikolera eggwanga eri ebyokulwanisa, amagye ne gasigala nga tegalina supplies, tegalina masasi. Ne basooka bakuba military infrastructure, ladder systems zonna ne bazikuba ne baziteeka ku ttaka. Ogwo omulimu France esobola okugukola nga tekweseza na ECOWAS. Kati bwemala obikola ebyo byonna ng'ekwatagana amagye ga ECOWAS Nigeria simanya gana baani nga bayingirawo wali. Kati France omulimu gw'ebeesigazizza gubeego kuuma border ziri, amagye ga Mali ga Burkina Faso galeme kuyingira. Twakirabako nga bakuba Saddam Hussein e Iraq. Wali osomyeko ku gye bayita high of death. Saddam Hussein yalumba Kuwait n'agiwamba Saddam. Ne bamugamba Saddam ve Kuwait n'agaana. Abamerika, Abafalansa n'Abangereza ne bayungula coalition. Naye amagye ga Saddam Hussein gaali gadduka okuva e Kuwait gadde Iraq, eyo gye bayita high of death, teri yasala. Bakuba convoy ya Saddam ng'ennyonyi ziri mu bbanga bwe ziti, ajja gwe bakuba. Ekyo nakyo France ekisobola. Eyinza obutalumba Mali na Burkina Faso ne imposinga kye bayita no fly zone. No fly zone tekikoma mu bbanga wokka, n'amagye agayingira mu ttaka ku border nga gakuva mu ggwanga eddala gakubwa. Twakirabako nga balumba Gaddafi era baawoninga amawanga ga Africa. In fact, President Museveni yabadde akinnyonnyola recently. Yagamba ba president ba Africa 6 baali bagenze Libya, NATO ne bagamba go back. 6 of them, they were told to go back. Kakati amawanga ageetoolodde Libya gaali gayinza okuba gasobola okutaasa Gaddafi. Naye olw'okuba ennyonyi ziri eziri mu bbanga, kasita omuntu akuwambako Air Force aba agenda kukuba. Mpoziko ngozze mu bibira kye bayita guerrilla fighting. President Museveni byamanye nnyo byokulwanira, naye kati ebibira babisaaye. Kati munaalwanirawa. Ka President Museveni buli watunyumiza gambo they were in the bush. Oh, the bushes bazisaaye kati kati UPDF kati Uganda ebagirumba bibira mabira mu musaaye gye mwandiye kwesa. There is no more forests. Siman gye muneekweka.
Every time the president is saying we fought in the bush, but there are no more bushes now. So where are we going to fight? Tugenda going our. Wakati yategera nti ebibira bikendedde n'agenda Russia bamwe system zendala Uganda China bibira kyobanga mu Uganda tosobola na kutandika buyekera the bushes bazitemi kati onekweka mu lodge. Can you start a coup in a lodge? Uganda lodges ezejjuddewo na spa every street wetaba lodge ina spa. So where are you going to base from to fight this government? Biembuza Bob Wine. Okay, you have the guns where? So that's how it stands. It's still 50-50. Niger can be attacked. Oba NATO. Sorry, oba ECOWAS. Inzo bireka. Kwa Mali tebalina ECOWAS che yakola. Burkina Faso ECOWAS teina che yakola. Lwaki Niger uranium. France tesola bera wonga temuyina. It ceases to be a superpower. Kwa uranium yekola nuclear. Tell us if France intervenes directly, what stops Russia from fighting directly? Russia tesobola kulwana directly against France. It's not ba superpower okuva mu Cold War. In fact, tuzeyo mbisera bya 1945 abasoma history. Superpowers don't fight direct. Chovala situation ye Ukraine. Mu myaka miyitirivu nga 9, it is the first time to see superpowers wanting to fight direct. Chovala tulaba majega America Ukraine wadde bagamba jegali indirectly. Ba superpower tebe ba third world war. If France comes to intervene directly, ne Russia needs to intervene directly, then it's a third world war. Sematalo wokusatu abatandise. You when as France ne Russia zako mokulwana. That was Napoleon bwe yalumba Russia. You remember the French campaign. Era France tewangulanga ku Russia in a direct conflict. Bano bangereza abasoma Crimea niwo mu bimanyi. This British Napoleon bwe yegeza mu kuwamba Russia ya mulema.